Okwaniriza mu kitundu kino tugenda kulaba musajja mukulu Gen. Edward Katumba Wamala ng'azzeeyo mu ggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces. Sirubega Ibrahim Kasinga era nga nkujjukiza nti teweerabira okukozesa Lupa-Free Mosquito Oil Repellent okwewala ensiri okkuluma. Gen. Katumba agamba nti mu mwaka gwa 2005 baddamu ne bamusindika mu Uganda People's Defence Forces era bwe batyo ne bamuwa omukisa okuddamu okuweereza mu profession ye gye yali asinga okwagala. Agamba kino kiyinza okuwulikika nti musajja ayagala ennyo entalo wabula si bwe kiri nti musajja akkiririza ennyo mu kubeera nga batteesa okukkaanya nga tebagenze mu kulwanagana. Era nga ye agamba nti okulwana kulimu ebintu bingi omuli okusoma omulabe, okuteekateeka engeri y'okumuwangula n'okulemberamu enteekateeka y'okumulumba. Era wakati mu kusoma omulabe teekako n'okumulumba, ebintu bingi nnyo ebikolebwawo omuntu by'asobola okulondako okuyitamu okulaba ng'awangula omulabe. Era ye asinga kukkiriza nti General omulungi y'oyo awangula olutalo nga tafulumizza yadde essasi n'erimu. Ekyokubanga musajja mukulu n'amanyikiddwa okubeera nti alina likodi ennungi ey'okuwangula entalo. Agamba nti era musajja ayagala ennyo okubanga ateeka ku mmeeza ensonga ne zikkaanyizibwako ne basobola okukkiriziganya okw'emirembe n'oludda lw'abeera agenda okulwana nalwo. Era nti ekimu ku byokulabirako ye amnesty gye baawa aba Lord Resistance Army okubeera nga bawanika bateeke wansi ebyokulwanyisa bave mu nsiko. Nti UPDF okwenyigira mu nteekateeka ez'okuteekawo emirembe nga tebagenze mu kulwanagana kyongera okulaga nti UPDF gye lyateekebwawo okubeera nga litumbula emirembe mu kifo ky'okuwakula entalo. Ono ng'akomyewo mu magye baamwongera ranka n'afuuka Lieutenant General era n'alondebwa ku bwa Command of Land Forces oba kiyite CRF. Amagye g'oku ttaka teekako n'ag'omu bbanga gali wansi wa Chief of Defence Forces muyite CDF era nga mu kaseera ako ye yali General Ndanyakairima omugenzi kati. Nti wabula mu kaseera ako we yaddira mu magye waliwo enteekateeka y'okulabagano nga bagaawulamu eggye ly'oku ttaka libeere nga lirina omukulembeze waalyo teekako n'ery'omu bbanga bwe lityo. Wabula mu mawanga agalina ku ssente okusingako Uganda ogeza nga Nigeria ne Kenya, amagye gaabwe baagakutulamu ebitundu bisatu: eggye ly'oku ttaka, ery'omu bbanga teekako n'ery'oku mazzi. Nga ye yali akulira eggye ly'oku ttaka, agamba yakolagananga nnyo ne Lieutenant General Jim Oweyesigire omugenzi kati eyalondebwa okubeera komando wa Air Force. Olw'ensonga nti ekifo kino baakimuggyako olw'ensobi eyali ekoleddwa mu mission yali ekoleddwa okugenda e Somalia, nga Uganda yafiirwa ennyonyi ennwanyi ekika kya helicopter 3 teekako n'ab'amagye bwe zaagwa mu Kenya mu August 2012. Mission y'omu Somalia yatongozebwa mu mwaka gwa 2007 nga baali beetaaga obuyambi bw'omu bbanga omwali helicopters teekako n'ennyonyi endala okusitula ebimu ku bikozesebwa. Gen. Katumba agamba nti baali basabye helicopters okuva mu African Union naye ng'okusaba kwabwe kwali kukwatiddwa kasoobo. Gen. Katumba agamba nti baali basabye obuyambi buno okuva mu African Union naye ng'okusaba kwabwe kuno kukwatiddwa kasoobo. Gen. Katumba agamba nti mu mission z'amawanga agali mu kibiina ekya UN ensi yonna yali esobola okuvaayo n'ewaayo helicopters ezo ezaali zisabiddwa. Wabula tewali ensi yonna yavaayo kubeera ng'ekyo ekikola, nga kino kye kyaleetera Uganda okwewaayo kubanga ewaayo helicopters zaayo okuyambako eggye lya African Union. Wabula ebyembi helicopters zino zaafuna akabenje ku lusozi lwa Mount Kenya. Ye Gen. Katumba akkiriza enteekateeka teyali nnungi nga kw'otadde n'enkolagana n'abakulu mu ggwanga erya Kenya naddala abavunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi. Waliwo omukugu w'ebyentambula z'ennyonyi eyannyonnyola Gen. Katumba kyekiyinza okuba nga kyaviirako ennyonyi zino okuba nga zaagwa. Nti mu nteekateeka eyalibadde ennungi, helicopter emu yali erina okukulembera endala, olwo endala ebbiri ne zigivaako wabula nga ziri mu mabbali g'eyo ekulembedde. Olw'ensonga nti eyo ebeera ekulembedde singa eba ekoze ensobi n'etomera oba n'efuna akabenje wabeerawo ebitundu 90 ku 100 ennyonyi endala okuba nga tezitomera. Era nga kiteeberezebwa nti helicopters zino essatu zaateekebwateekebwa bubi era nga kiteeberezebwa nti ennyonyi zino eza Uganda ezaagwa enteekateeka yali mbi
ne zitambula nga ziri mu layini emu nga zigoberera eyali ekulembedde. Tekyali kyanyiike nnyo okubeera nga Uganda yafiirwa ennyonyi zaayo 3 teekako n'abantu abaalimu mu ngeri eyali ng'esobola okwewalika. Mu sisitimu empya yali ereeteddwa okubeera ng'amagye gaali gaawuddwamu ne wateekawo Land Forces teekako ne Air Forces. Musajja mukulu ono agamba nti baafunamukko obuzibu obutonotono kubanga abamagye bangi baali tebamanyi mukulu ki gwe balina kutuukirira okugonjoola ensonga ezitali zimu. Ye Gen. Katumba agamba nti kye yali alina okukola kwe kubeera nga yeegendereza aleke kuyingirira buvunaanyizibwa bwa CDF era nga yafuba nnyo okubeera nga ofiisi ye ebeera ekolagana ne ofiisi ya CDF okutegeera biki ebigenda mu maaso n'okubeebuuzaako. Wabula musajja mukulu ono mu kiseera kye nga ye Chief of Land Forces baasobola okulwanyisa eggye lya Lord Resistance Army erikulemberwa Joseph Kony ne basobola okumukuba n'adduka paka mu bibira by'e Galamba mu Democratic Republic of Congo. Bano baakozesa omukisa ogw'okuba nti Congo yali sinneeteefuteefu bulungi okulwanyisa abayeekera era bw'atyo Joseph Kony ne basajja beegeza nga Vincent Oti ne bakuba enkambi mu ggwanga erya Congo. Enkambi eno Kony gye yakuba oluvannyuma UPDF yaddamu n'egirumba mu mwaka gwa 2008 nga guggwako. Wabula mission eno teyatambula nga bwe yali esuubiddwa era nga musajja mukulu ono Kony ne bakomanda be baasobola okubeera nga batebuka ne badduka. Kino kyayongezaayo operation ez'okubeera nga musajja mukulu ono Kony bamuyigga era bwe katyo ne kafuuka ng'akazannyo kajangu onkwekule. Kino kyali kitegeeza nti bikwekweto bya UPDF byakugenda mu maaso era nga byakolebwa nga musajja mukulu Kony bw'abitebuka ne kafuuka ng'akazannyo kajangu onkwekule. Wabula UPDF yakola kyonna ekyetaagisa n'esindiikiriza abakulu bano paka mu Central African Republic. Wabula emirundi mingi musajja mukulu ono gye yejjusa egy'okubeera nti baalemerera okukwata Kony oba okumusaanyaawo nga baagezaako mu kitundu ekya Toli mu Southern Sudan n'abatebuka eggalamba mu DRC era bw'atyo teekako mu Jableni mu Southern Sudan era nga yabatebuka. Nti wabula akimanyi bulungi nnyo si ye yekka awulira nti yasubwa okukwata Kony ono oba okumusaanyaawo. Akimanyi bulungi nnyo ne bakkomanda ba UPDF abalala abazze nga bamugezaako bawulira kye kimu. Nti mu kitundu ekya Jableni kati bamukwate kubanga baasemberera ddala enkambi ye. Nti naye olw'ensobi entono eyakolebwa mu ba UPDF musajja mukulu ono yasobola okudduka n'agenda e Juba. Nti ate mu nteekateeka gye baalina ettoli baafunamu okukereesebwa kw'ebintu bye baali balina okukozesa bw'atyo n'adduka n'ayingira e Galamba. E Galamba baasobolera okumulumba kyokka era n'abatebuka. Wabula nga ku mulundi guno musajja mukulu Edward Katumba agamba nti teyali omu ku baateekateeka olulumba olwo. Ate ebereza kirabika waliwo omuntu eyayingira mu nteekateeka zaabwe n'asobola okumanya mission eno n'asomola ebyama n'abitegeeza Kony ekyamuyamba okubeera nga adduka. Gen. Katumba agamba nti singa omukulu ono baamukwata oba ne bamutta kyalibadde kirabo ky'amaanyi eri bannayuganda abantu ba bulijjo teekako n'amagye olw'ensonga nti ebikolobero bingi nnyo eggye lya musajja mukulu ono bye baali bakoze mu ggwanga lino emyaka egiwera. Kyokka tayinza kulekererawo kubeera nga yeebaza ebyo ebyatuukibwako eggye lino erya UPDF mu kulwanyisa musajja mukulu ono Kony teekako n'ebyo bye batuuseeko mu Somalia. Agamba nti baasanga ebizibu bingi nnyo nga badiployinga okugenda mu Somalia omwali n'okubakuba nga bakatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Mogadishu. Wabula oluvannyuma lw'ekiseera baasobola okubeera nga beddaabulula. Somalia kinajjukirwa nti yatabanguka mu 1991 Pulezidenti eyaliko Said Barre bwe yaggyibwako. Okuva olwo eggwanga bwe lityo ne litabuka ne lifuna obubondo obw'enjawulo obw'abakwata mmundu. Ng'oggyeko kaweefube wa Africa okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga eryo, Amerika ateekako n'eggye lya UN emyaka 15 mirambirira Somalia ebadde tetereeranga. Embeera yeeyongera okubeera embi mu 1993 akamu ku kabondo k'abalwanyi mu kibuga Mogadishu kakuba helicopters z'Amerika 2 ne mufiiramu bannamagye 18 ab'eggwanga eryo. Kino kyateeka enkovu ku Africa teekako n'abaali bafuba okulaba nga wabeerawo emirembe mu ggwanga lino erya Somalia. Ekyavaamu kwe kutegeeza nti kabaleka Abasomalia beekuba epaka oba neemala ebikya.
era nga kino kyekyavaako amawanga okuli UK, France tekako ne US okutegeeza nti tebakyayinza kusindika magye gaabwe ku lukalu luno lwa Africa. Mu lutuulo lwa African Union olwatula mu Addis Ababa, bakulembeze bano bakkaanya ne bagamba nti kekadde ak'okubeera ng'entalo zonna n'ebizibu byabwe babyemalira, nga wano we wava enkola ya African Solutions to African Problems, era ng'olutuula lwa Organization of African Unity olwatula mu Addis Ababa lwe lwaleetera abakulembeze okusalawo okutegeeza nti ebizibu byonna ebya Africa kakati solution erina kubeera ya Africa. Era nga mu nkola eno ey'okuteekawo enkola y'obwasseruganda kyekyaleetera Uganda okubeera nga nayo yeenyigira mu nteekateeka ey'okuzza emirembe mu Somalia wansi wa African Union Mission in Somalia oba giyite AMISOM. Waliwo ebyogerwa nti aba UPDF okwetaba mu nteekateeka zino ezaali e Somalia kyali kigendereddwamu olw'ensonga nti waliwo akasente Uganda keefuna. Zino Katumba agamba yadde nga kituufu waliwo akasente akava mu nteekateeka eno, naye kya mugaso nnyo okubeera ng'abantu bakitegeera nti ssente zino tezijja butereevu, kubanga missions zonna eza African Union tekako ne United Nations essira baliteeka mu kulaba ng'amagye gabeera bulungi. Era ng'eno y'ensonga lwaki amawanga mangi mu East Africa gasalawo okubeera nga geenyigira mu peacekeeping operations, kubanga kiyambako amagye gaabwe kubanga gafuna ebikozesebwa ebirungi. Kyokka Uganda okwenyigira mu nteekateeka ya Somalia ensonga enkulu teyali y'akasente ako akajja, wabula gwali mutima gwa kulaba ng'omwoyo gw'obwasseruganda guteekebwawo. Gino Katumba nga komanda wa Land Forces agamba nti yeetikka obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka Uganda okubeera ng'egenda mu Somalia okubeera ng'ekola enteekateeka z'okuzza emirembe. Gino Katumba kyokka agamba nti baafunamukko akaseera akazibu kubanga emu ku nnyonyi zaabwe yakubwa omulabe bwe baali nga baakatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Mogadishu. Kyokka ekirungi bonna ba crew members abaali mu nnyonyi eno baasobola okubanunula. Ennyonyi endala eyali evudde mu Ukraine yali ezze okubeera ng'etaasa embeera, ti kyokka eno yafunamukko obuzibu ne babutereeza oluvannyuma. Ennyonyi eno nga bamaze okugitereeza yaddamu n'esituka, kyokka eba etuuka mu bbanga fuuti nga 2 neddamu n'efuna ekizibu ekyagireetera okubeera nga yonna etulika, era ba crew members bonna 11 ne bafiiramu. Gino Katumba agamba nti tayinza kwerabira kwebaza kubanga missions zonna ezaakolebwa akaseera ako zaali zeesigamye ku buvumu abavuzi b'ennyonyi okuva mu Algeria ne Ukraine bwe baalaga okwewaayo okubeera nga bavuga ennyonyi ebiseera ebyo. Ekikangabwa ekirala kyabagwira mu mwaka gwa 2012 emu ku helicopters zaabwe bwe yatomera olusozi mu Mount Kenya bwe yali ng'egenda e Somalia. Ti kyokka oluvannyuma lw'akaseera embeera yagenda ng'edda mu nteeko era emirembe ne gidda mu bitundu ebiwerako naddala mu kibuga Mogadishu, era nga musajja mukulu ono Gino Katumba agamba tayinza kulekaawo buteebaza abo bonna abeewaayo okubeera nga bakola omulimu gw'okutereeza Somalia, era nga abamu ku bo yebaza General Ndanya Kairima olw'ebyo bye yakola nga kyali Chief of Defence Forces mu kaseera ako. Agamba nti Arondo ono yali musajja mukkakkamu ate ng'awuliriza, era tayinza kwerabira kaseera bwe baatuukira mu Somalia ng'agenze kumpi na kkota y'abalwanyi ku abo be yali alina okugenda nabo, ate nga n'ennyonyi yaabwe yalimu ebikozesebwa yali ekubiddwa nga kumpi n'ekitundutundu ky'ebintu bye baali balina okukozesa byali tebinnatuuka nga byali bikyali ku mazzi. Nti era Opiyo Oloya yali awandiika mu lupapula lw'amawulire olwa New Vision mu kaseera ako yakola emboozi gye yateekako omutwe ogwali gugamba Dead on Arrival. Wabula nga wayiseewo emyezi egiwerako embeera baasobola okugikwasaganya era ne bamuyita ne bamutwala alabe embeera nga bw'eri kakati mu Somalia. Nti ono oluvannyuma lw'okukyalayo yaddamu n'akola emboozi endala esiima ebyo bye baali bakoze.
Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.